الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتنا مجفوغا الله سبحانه وتعالى تمسبا سوك ساساني من بكوشتي وينينا في محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة به نابنا مقبيلا مبوفو به بيسمسا كتوسو نكو لتلسينكا نوشتي والله تبارك وتعالى nkotira omwoyo gwange n'ejammwe tubeere nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'era okutya Allah subhanahu wa ta'ala kyekiraamo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyalaamira abaasookawo naffe abaliwo olwaleero nga bwe yagamba mu Qur'ani walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, yagamba twalaamira abaweebwa ekitabo abaaliwo olubereberye lwammwe nammwe netubalaamira okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Makulu Allah yatulagira, Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga tumutya fe abaliwo olwaleero. Allah yatulagira okumutya n'abo abaatusookawo era ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yabalagira okubeera nga bamutya. Olwaki? Olw'okubanga okutya Allah tabaraka wa ta'ala kulimu okwesiima kwaffe ku dunya kuno ne ku akhira, era nga okutya Allahu tabaraka wa ta'ala kulimu buli kalungi konna omwana Adamu ke yali etaaze nga ne ibadaati zonna ezisinga ezatulaalikibwako okukola, ezatulagirwa okukola, omulamwa gwazo ekinyusa ekizivaamu kubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, tuli mukadde ak'okubeera nti abantu tuli waka, eddunya yonna Allah tabaraka wa ta'ala nga yagizinzeeko n'abeera nga abantu abateeka mu mayumba gaabwe, abantu Allah tabaraka wa ta'ala neyeddiza obuyinza bwe. Allah tabaraka wa ta'ala n'asiba shayatini ne ziwummula nga ne Ramadhan tenaba kutuuka, ne Ramadhan tenaba kuyingira. Awamu n'ekyo nga mu bunaku butono tweteekerateekera okuyingira okutandika omwezi gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan. N'olwekyo mu mbeera eno ekisooka nga buli omu embeera bw'agiraba, Allah tabaraka wa ta'ala gye yatuteekamu buli muntu okubeera nga amutadde awaka, buli muntu amutadde mu nnyumba ye, n'abakulembeze n'abamalako emirimu, abakulembeze emirimu ne gibaggwako ne basigala nabo kuba nti kwogerako n'abantu gwe mulimu omukulu gwe baasigaza. Ekyo kikulaga obuyinza bwa Allah tabaraka wa ta'ala nga bwe nabagamba mu musomo ogumu nti Allah subhanahu wa ta'ala yatulaze nti fenna tuli baavu. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba ya ayuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti bantu mmwe muli baavu eri Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala ye mugagga ennyo atenderezebwa ow'ekitiibwa. in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wama dhalika ala Allahi bi'aziz. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yagadde mwenna asobola okubajjawo n'aleeta ebitonde ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ekyo ku ye si kinene. N'olwekyo kino Allah subhanahu wa ta'ala kyetulimu olwaleero eky'obulwadde obwawummuza emirimu gyonna egikolebwa mu nsi, obwazinzeeko ebyalo n'ebyalo, kikulaze obuyinza bw'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nti Allah subhanahu wa ta'ala atukolamu omulimu gwonna gw'aba yagadde. Ensi Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yagadde ogizingako kyangu ku Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yagadde atujjawo ffenna abali ku nsi n'aleeta abantu abalala, wama dhalika ala Allahi bi'aziz. Ekyo ku Allah subhanahu wa ta'ala si kinene era temuli. N'olwekyo mu mbeera efaanaganako bwetyo nga tweteekerateekera omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhani, okuba nti waliwo ebintu bitwagala ate okusooka okutereeza, bakita tasihihul mafahim, okutereeza entegeera y'abantu abamu, engeri gye bategeeramu ebintu eteri ntuufu. Ng'omukkiriza kimugwanira okubeera ng'atereeza entegeera eri Allah tabaraka wa ta'ala mu kutegeera kwe, engeri gy'ategeeramu eddiini, n'okutegeera ebintu ebimu bye yategeera obubi abeere nga abitereeza. N'olwekyo tugenda kutandika ku kigambo ekyo kyeŋŋambye nti tasihihul mafahim, okutereeza entegeere emu ku bintu ebimu abantu bye bategeera mu ntegeera oba oli awo eteri nnungi. Ekisooka
ku kigambo kyenkonye ku kino ekya coronavirus obulwadde Allah tabaraka wa taala bwe yaleeta bubuutikidde ensi abantu ne bubakuba ku ttaka ababadde beeyita ab'amaanyi ne bulaga nti si b'amaanyi ababadde beeyita abagagga ne bulaga nti obugagga tebugasa waliwo ekiseera we kituuka nga omuntu yeetaaga kyakulya kyokka essente z'olina obuwumbi tezikyalina makulu gezikola ne bulaga nti ababadde beeyita ba superpower mu butuufu si be ba superpower ababadde beeyita nti be bakuuma abantu ne kiraga nti si be bakuuma n'ababadde balowooza nti be baliisa abantu si be baliisa Allah tabaraka wa taala yaliisa ababadde balowooza nti be bawonya abantu ne Allah subhanahu wa taala n'akiraga nti si be bawonya wabula bajjanjaba bujjanjabi ababadde balowooza nti bo balina value ey'enjawulo ku bantu bannaabo abalala Allah subhanahu wa taala abalaze nti mmwe muli kyekimu Allah tabaraka wa taala asobola okubakolamu kyonna kyaba asobodde abantu ne batuuka ku level ey'okulowooza nti bo omuntu omu bw'afa ate abantu abalala bafa 20 oba 3 omuntu omu mu b'okufa Allah n'abalaga nti nedda mwenkana abantu abalala muli kyekimu n'abantu abalala n'olwekyo embeera nga bweriwo Allah subhanahu wa taala atwagalamu okubeera nga tumwenenyeza tudde gyali tubeere nga tukula tawba yannama ddala ate Allah subhanahu wa taala baaleetedde ekigezo ayagala bagumiikirize babeere nga beesimbwa eri Allah subhanahu wa taala mu bukkiriza bwabwe balowooleze Allah tabaraka wa taala kirungi bamanye nti Allah subhanahu wa taala taleeta nsonga okuggyako ng'erimu obulungi era obulungi bw'eno ensonga bujja kulabibwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bwe yayogera hadithi ya Aisha gye twasomesaako lumu nti omuntu bw'abeeranga obulwadde buzze ne bugwa mu dduniya ne bugwa mu nsi mwali n'agumiikiriza n'atafuluma mu nsi olwaleero gayirira zonna ze tuliko za mbaka nga bwe nabagamba omuntu n'agumiikiriza mu nsi eyo n'abeeramu n'amanya nti wali kiyinza mutuuka kujjako Allah tabaraka wa taala kiyamugerera n'afa afa nga shahidi afuna empeerezo ez'okufa nga shahidi ekyokubiri aqida ye aba atereezezza endowooza ennungi ku Allah subhanahu wa taala ne bw'aba akugeredde kufa omuntu fa ng'ogenda kusisinkana Allah tabaraka wa taala ng'okimanyi nti ogenda kusisinkana Allah subhanahu wa taala fa ng'oli musanyufu okugenda okusisinkanawo Allah tabaraka wa taala kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam nti man ahabba liqaa Allah omuntu yenna ayagala okusisinkana Allah tabaraka wa taala ng'awulira musanyufu n'okusisinkana Allah subhanahu wa taala ahabba Allahu liqaa'ah Allah naye abeera ayagala okusisinkana omuddu oyo abeera ng'afudde nga musanyufu ng'agenda kusisinkana Allah subhanahu wa taala n'olwekyo tugenda kuyingira omwezi ogwa Ramadhan omwezi ogwa Ramadhan baddu ba Allah tabaraka wa taala nga bwe nkugambye waliwo kye tuyita tasihihul mafahim okutereeza entegeera ezimu ez'abantu ze balina mu ntegeera z'abantu abamu ze balina ebigambo bizze byogerwa bingi naye kakiti batusooka kyekigambo eky'abantu kye beeteekamu okuva edda n'edda nga bagamba nti omwezi gwa Ramadhan bwe guba gugenda okuboneka akakuba kalina okutonnya tolaba akakuba bwe katonye omwezi gulina okubeera nga gubeerayo gulina okuboneka tujja kusiiba eyo entegeera abaddu ba Allah tabaraka wa taala omwezi okuboneka gwagwo Allah subhanahu wa taala teyaguteeka ku nkuba nti enkuba bw'eba ebaddeyo omwezi gugenda kuboneka nti enkuba bw'eba tetonye omwezi tegujja kuboneka kubanga waliwo ensi ng'osobola ogibeeramu omwaka mulamba n'ogwokubiri nga tulabye ku nkuba oba mu mwaka mulamba enkuba n'etonyamu omulundi ogumu kati Allah subhanahu wa taala tagambangako nti kwe tutegeerera omwezi nti gugenda kuboneka kyekigambo nti enkuba erina kumala kutonnya n'olwekyo omwezi gwa Ramadhan okutonnya kw'enkuba tekitegeeza nti kwe kuboneka okw'omwezi ogwa Ramadhan tetutegeera ku nkuba era abantu bangi bayomba mu mbeera efaananako bwetyo nti enkuba yatonye yabadde era nga mwezi nti gugenda kubeera nga guboneka ekyo mu kutereeza entereeza gye tulina okutereezaamu entegeera yaffe y'eddiini omuddu alina okubeera nga akitegeera nti okutonnya kw'enkuba tekitegeeza kuboneka kwa mwezi era abantu abasinga balindirira omwezi gwa Ramadhan nga bagulangira ku nkuba nti akakuba katonye gujja kubeera nga guboneka ekyokubiri kye tulina okutereeza nakyo mu tasihihul mafahim mu ntereeza abantu gye tulina okutegeeramu ebintu byaffe kyekyokubeera nti omwezi gwa Ramadhan bwe guboneka bwe guti tugutegeerera ku bintu bibiri nti guyingidde okuyingira kwa Ramadhan okubeera ng'eraalikibwa ku bantu etulaalikibweko batuganye nti gundi bamulaalise abasiraamu babalalikiseeko kusiiba bateekeddwa okubeera nga basiiba tutegeerera ku bintu bibiri ekisooka ru'yatul hilal
okubeera nti tulabye omwezi gubonese kyekisooka. Omwezi kasita guboneka fakad istahaqqa siyam, kiba kikakase okusiiba ku bantu bonna ababa balabye omwezi ogwo. Era okuboneka kw'omwezi kuno omubaka sallallahu alaihi wasallama yakyogera nga kiri kiriya, kyetwagala okutereeza. Abamu balina entegeera n'endowooza etera okuyomba abasiraamu, era bitwagala abasiraamu batereeze. Abasiraamu batera nnyo okuyomba nga bagamba nti omwezi gwabadde mukulu, baluddewo okutugamba nti omwezi gyeguli, batuliisizza mu kisiibo. Abalala batera okugamba abasajja batusiibye omwezi tegubannaboneka. Abasiraamu n'otuuka okuwulira abasiraamu abamu abavaamu ebigambo ebigamba ebintu byaffe tebirikkirya, kati tetumanyi tunaasiiba nkya oba tunaasiiba luddako. Wakadhalika era ebyo ebigambo batera nnyo n'obyogera mu kusiibulukuka. Ebintu byaffe tebirikkirya, kale singa biringa ebyabalala, ffe ebyaffe tetubala nnaku. Wabula omuntu ayogera ekigambo ekyo nti ebyaffe tebirikkirya, ekituufu nti aba talikkirya, aba tategeeranga bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ku bino ebibiri bye ngenda okukubulira bwe tutegeera okusiiba nti kutandise, bwe tutegeera omwezi gwa Ramadani nti gutandise, bikumalira omusiraamu okutegeera nti Allahu tabaraka wa taala eddiini yaffe yaginnyonnyola buli kintu kyonna n'akimaliriza. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yatuuka okufa nga Allah tabaraka wa taala nti al-yawma akmaltu lakum dinakum, olwaleero eddiini yammwe ngikomekkereza ejjudde, wa raditu lakum al-islaama diina, ne mbasiimira obusiraamu nga yeddiini. Ebintu bibiri kwe tutegeera nti Ramadani tetutuuse okusiiba. Ekisooka kugambye kulaba mwezi. Mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ash-shahru omwezi 29 guba n'ennaku 29. Fa in ghumma alaikum, bwe gubeera gubikkiddwa ne mutagulaba, fa atimmu aw fa akmilu 30, awo mujjuze ennaku 3. Omubaka sallallahu mujjuze ennaku 30. Omubaka sallallahu alaihi wasallam awo yakinnyonnyola bulungi nnyo. Era omusiraamu tewali lunaku lwogamba nti ffe tetwategedde okusiiba oba twasiibye, batusiibizza nga omwezi mukulu, omwezi gubadde gwaboneka dda gubaddeyo, enkuba yatonnyanga era nga mwezi tugenda gujja, naye byonna byonna abasiraamu tebalangirira kusiiba. La, ekyo abasiraamu tulina okutereeza entegeera yaffe nti tusobola okubeera nga tusiiba ekisooka nga tulabye ku mwezi. Kasita tugulabako bweti nga tusiiba. Bwe tuba tetunnagulaba, Mbaka sallallahu alaihi wasallam n'atuwa ekyokubiri n'atugamba nti fa atimmu 30, mujjuze ennaku 30. Kati kiki ekitalikkirya ku byombi? Ekisooka Mbaka atugambye tugulabeko. Weewuunye n'ayogera lafdhi ennungi era eteweesa muntu yenna gamba nti wano waliwo ensobi oba kye tuliko si kirungi oba tebatunambika bulungi. N'agamba nti fa in ghumma alaikum, bwe gubeera gubikkiddwa, kitegeeza omwezi gusobola okubeera nga gyeguli, naye ne tubeera nga tetugulabye. Obutalabika kwa mwezi si musango gwange, si musango gwo, si musango gwa mufti oba qadhi oba omukulembeze agenda okulangira okusiiba. Omwezi gusobola okubeerayo, naye bwe gubeera gubikkiddwa ne tutagulaba, ekyo kikuba kya Allah tabaraka wa taala. Ffe tubeera ku bikwate, ffe tuli ku ibaada etambula ne Allah yatambuza omwezi, yagubonesa, yatugamba nti musiibe, yatugamba musiibulukuke. Ffe tutambulira kalenda, nedda ssebo, ffe tubala kalenda. Allah subhanahu wa taala kasaagubonesa nga tusiiba. Era Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba nti emirundi aktharu ma sumtu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 29, emirundi gye nasinga okusiiba ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam twasiiba ennaku zaabanga 29. Era ne Aisha radiyallahu anha hadisi y'okulaga nti omwezi guba n'ennaku 29 aginnyonnyola bulungi nnyo nti bwe Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lumu yeerayirira n'agamba nti sijja kubeera n'abakyala bange, waliwo embeera gye baali bataddewo, naga nti sigenda kubeera nammwe omwezi mulamba. Ennaku bwe zaawera 29 n'agenda ewa Aisha radiyallahu anha. Aisha radiyallahu anha n'amuga ya Rasulullah, wagaye tojja kubeera naffe, tojja kuyingira gye tuli ennaku 20 omwezi walayidde mwezi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amuga nti ash-shahru 29. Riwaya ndaga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalaga nti nahnu qaumun ummiya, ffe tuli bantu abatamanyi kubala, amakulu ti Abarabu tetuwandiika, naye Nabbi n'agamba nti ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha.
nabbi naga nti omwezi gubeera bweguti ne bweguti ne bweguti kiki yali ategeeza alayhi salatu wassalam nti gubeera ennaku 29 kuba Mwarabu akola bw'ati ziba 5 ne zino 5 kati yaga hakadha 10 wa hakadha 2 wa hakadha omulundi ogwokusatu nawetako ene munetsigala mwenaga nti ennaku ziba 29 ez'omwezi nolwekyo kitegeeza omwezi gwa Ramadani guba ennaku omwezi gwa Ramadani oba omwezi gwaffe ogw'obusiraamu gusinga kubeera ennaku 29 naye in case bwe guba tegubaddeeyo fa in gumma alaikum nabbi kyagambye so tagambye bwe guba tegubonese omwezi kitegeeza gusobola okubeera nga gubonese nga ddala gyeguli naye ne tutagulaba ffe kati agambye nti bwe guba gubikkiddwa fa atimmu au fa akmilu 30 mujjuze ennaku 30 awo kitegeeza nti omuntu toddayo okubeera n'endowooza egamba oba ensomesa oba muli bwongo obwo ogamba nti abasiraamu ebintu byaffe tebirikkiriyo omwezi olumu anti ebyaffe obimanyi era oli amubuuza haji munaasibadde ate nti ebyaffe obimanyi ng'alingaga nti ebyaffe obusiraamu tebirikkiriya nedda gwoba tolikkiriya agambye ekigambo ekifaananako bweti omwezi ogwa Ramadani imma ennaku 29 bwe guba gubonese nga tusiiba bwe guba tegubonese nabbi agambye nga mujjuza ennaku 30 eza Shaaban wakadhalika naye eri mu kusiibulukuka omwezi tusobola okusiiba Ramadani ennaku 29 bwe guba tegubonese nga tujjuza Ramadani 3 ne bwe guba gyeguli okutulaga nti ebyaffe si bikwate ne ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyaliwo lumu mbaka sallallahu alaihi wasallam abasiibye n'okusiiba emisana omusajja n'agiranga ya Rasulullah nalabye omwezi zinagulabye nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba wagulabye okukkiriza Allah n'omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba ye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alagira Bilali namugamba yaziina abantu basiibulukuke n'eri tujja gisaala enkya wakadhalika mbaka sallallahu alaihi wasallam yekennyini nga waali mulamu omuwarabu yajja musajja munnamalungu yava mu kyalo nagira ya Rasulullah nalabye omwezi namugamba omwezi wagulabye namugamba nti atashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah okakasa nti Allah ali omu n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mudduwira mubaka we qala na'am namugamba nti ye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alagira na Bilali yaziine era n'agamba enkya tubeere nga tusiiba wakadhalika ne Ibn Umar yagamba nti abantu baanoonya omwezi ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'engulaba nze bwe ngulaba n'ingamba omubaka sallallahu alaihi wasallam mbaka n'alagira abantu okubeera nga basiiba nekino nakyo tukitegere nnyo bulungi basiraamu era nakyo yemu ku ntegeera eteri kugamba ntuufu abantu gye bategeeramu ebintu omwezi gwa Ramadani oli agenda n'awulira nti mu nsi gundi basiibye ate ffe lwaki tebatulangiridde kusiiba abeggulu abe Tanzania basiibye oba Indonesia basiibye oba China basiibye omwezi nekino kitegereke bulungi basiraamu omwezi gusobola okulabika mu nsi emu ate mu nsi endala ne gutalabika kati abantu abali mu nsi erabye omwezi abo bo kibakatako okusiiba oba n'okusiibuluka naye abantu abali mu nsi nga tebalabye mwezi si kyatteeka tekibakatako kugoberera bali balabye mwezi okujjako ng'ensi ziri mutakariba nga zisemberaganye muki fi matali alhilal mu ndabika y'omwezi waliwo ensi ezisemberaganye nga bwolaba endabika yazo ey'omwezi esobola okubeera nga yeegasse ng'ensi emu bwegulaba n'endala guba gujja kulabika awo muba mukkirizibwa okubeera nga mugoberera ensi ebaliraanye naye wa imma bwe guba tegulabikidde ddala nga mu nsi mwe tuli tetugulabye aba Indonesia ne baba bagulabye ffe wano si kyatteeka okusiiba oba okusiibulukuka era zezimu ku abantu be batera okwogera abasiraamu bitali birungi omwezi bagulabe China omwezi bagulabe egundi lwaki Saudi teyalangiridde ekyo nakyo si kituufu era kyova olaba Ibn Abbas radiyallahu anhu ku mulembe gwe yali akulembera Makka omukyala yava ewa Muawiya eshami oba omuntu gwe yali atumye najja n'atuuka e Makka agenda otuuka e Makka yasiŋŋaana abantu b'e Makka basiiba yatuukawo ng'obudde kwegamba misana ng'ate eri gye yavudde alese balangiridde nti omwezi gulabise tugenda kulya Idi kati batuuka Ibn Abbas n'amugamba omukyala ayinza okuba ayitibwa Hafsa n'amugamba nti wange eshami Muawiya yalangiridde dda abantu basiibulukisa bagenda kulya Idi enkya
Ibn Abbas olwokuba yategeera nti ebintu byaffe biri kiriya nnyo teyamukayanya. Yamugamba nti omwezi mwagulabye Eshami oba Iraka oba Kufa Basra awo wonna omwezi gwalabise nti naamu gwalabise. N'amugamba nti nahnu nasuumu, ffe tukyasiiba hatta nara alhilaala, okutuusa nga tumaze kwerabira mwezi ne tugwerabirako n'amaaso gaffe, awo nukmiru 30 oba ne tumala kujjuza nnaku 30. Hakadha amarana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, ffe bwatyo nabbi bwe yatulabira, ffe bwatyo nabbi sallallahu sallama bwe yatulagira. Nekitegeeza ki? Nti abantu b'ensendera baba balabye omwezi bo ne basiibuluka, no problem. Oba bwe balaba omwezi bo ne batandika okusiiba, tewali buzibu. Naye ffe bwe tuba tetugulabye si kyatteeka okugobera ensendera okuggyako ng'ensi zirinaanigaye. N'olwekyo abantu tulemenga abasiraamu era n'ekyo okukyomberamu ti omwezi gwalabise mu nsi gundi, lwaki ffe tebalangiridde, lwaki Saudi teyalangiridde? Nedda, ensi emu bw'ebeerabye omwezi ng'endala tegulabye, wasobola okuba ikhtilaafu al-matali', envaayo y'omwezi n'envaayo y'enjuba bisobola okwawukana min dawla ila dawla, okuva ku nsi okugenda ku nsi endala. N'ekyo abasiraamu nakyo tubasaba kireme kubeera nga mu bintu ebibakubisa ebituli mu ddiini yammwe, n'okubeera nga mwogera ebigambo ebingi nti omwezi oba oli awo gwaboneka ne batusiibya nga tusiiba omwezi gwaboneka dda ne batusiibisa leeti, oba gwabonese ne batusiibya ng'ate tusiiba tuli bweru wa kisiibo kyaweddeko dda. Eyo omusiraamu tuhuma tuteekeddwa okutemerera okututeekeddwa kuteeka ku busiraamu naga nti buli kiriya, kubanga obusiraamu bwameekinga kiriya nti tutandika okusiiba na kulaba ku mwezi. Bwe tuba tetugulabyeko omwezi kasita tujjuza nnaku 30, awo tusiiba busiibi, tewaddayo kigambo kyonna kirala. N'olwekyo abantu batera nnyo okugamba yidi etuguddeko, batusuddeko yidi anti ebyaffe bimanyi babitusuulako obusuuzi. Abalala n'ekiro ekyasatu, waliwo emizikiti mingi gye tubeeramu ng'ekiro ekyasatu bwe batalangirira, abantu babadde balinda 29 nti Ramadhaani eweddeko ne batalangirira taraweehi oyo olunaku abantu bagisaala ne beekalakaasa ne bagenda nga banyiivu, ze naguzedde enkoko yange, ze naguze ekyennyanja kyange, ebyaffe nabyo tebirikkirya, n'agenda atagisadde. Ya akhi al-karim, obusiraamu buli kiriya. Allah tabaraka wa taala yeddiini gye yatusiimira n'abanga qad fassala fiihi jamii'a ahkaamihi, qad fassala fiihi jamii'a ahkaamihi. Allah yannyonnyola bulungi nnyo amateeka g'obusiraamu gonna n'abanga teyaleka kintu nga tekiri kiriya. Era ekirala kyenjagala abantu tutereeze mu nzikiriza yaffe abasiraamu mu mwezi ogwa Ramadhaani, abantu beeteekateekamu nnyo ebigambo era nabyo ebitali bituufu, ebyokugamba nti ati ffe Ramadhaani mugimanyi, kasita Ramadhaani etuuka enkuba egenda kutonnya, kasita Ramadhaani etuuka ebyengera obutunda bugenda kuba bwingi, amatooke gagenda kubeera mangi, ebyengera bigenda kuyiika. Ramadhaani okutuuka kwayo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba atuwadde ne wabaawo ekyengera ekizze mu Ramadhaani, fabiha wa ni'ma, tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ffe tetumulaalikako era tetweteekateekamu muudu mu mitima gyaffe nti enkuba egenda kutonnya mu kisiibo, ekyengera obutunda bugenda kukka ebbeeyi, emmere egenda kukka ebbeeyi, embeera egenda kubeera nnungi nnyo. Tujjukire nti waliwo omubaka sallallahu alaihi wasallama nga ye kennyini waali, naye ng'omusana gwabanga gwaka nga tebalaba ku nkuba, enjala yabanga egwa, entalo zaabeerangawo, embeera ey'obuzibu yabeerangawo, naye wamu n'okuba ng'ebeerawo mu basahaba mu kyasa ekisinga okubeera ekirungi nga wamu n'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalaamu ali nabo, omutonda asinga obulungi. N'olwekyo okujja kwa Ramadhaani baddu ba Allah eyo enkola mugijje mu ebyo bye tulina okwogeranga abasiraamu olubeerera nti Ramadhaani bwejja ebintu birina okukka ebbeeyi la wakadhalika. Neeno embeera eriwo ey'obulwadde, abantu bangi babadde batandise dda okubyogera, abaga nti ffe mulinde Ramadhaani, Ramadhaani yaffe bwetuuka obulwadde bugenda kuvaawo, taraweehi tugenda gisaala, yidi yaffe tujja gisaala. Eyo embeera si nnungi musiraamu kubeera nga ogezaako okulaalika ku Allah, okumuteerawo by'atataddeewo ye. Allah si ffe tumulagira okukola ky'aba alina okukola. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun an ibadatina, mugagga nnyo ku ibadaati zaffe, oba tusadde oba tetusiibye oba Allah subhanahu wa ta'ala mugagga ku ibadaati zaffe nga ffe abaddu ze tukola. Kyova olaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam hadisi gye twayogera, hadisi al-Qudus, yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam mu bigambo Allah tabaraka wa ta'ala bye yagamba nti abaddu mwenna okuva ku Adamu okutuusa ku alisembayo, senga okutya kwammwe mukuteeka ku musajja omu asinga okutya
okutya kwammwe tekulina kyekwongera ku kitiibwa kyange Allah tabaraka wa taala. N'obujeemu bwammwe mwenna singa muba mubukuŋŋaanyiza ne mubuteeka ku mutima gw'omusajja asinga obujeemu bwammwe tebulina kye buyinza kunkosa nze Allah tabaraka wa taala, nga Allah bw'ayogera mu hadisi al-Qudsi. N'olwekyo okutya kwaffe Allah subhanahu wa taala mu Ramadaani ffe tufunamu, oba si Ramadaani oba embeera yonna. N'olwekyo omusiraamu akkirizibwa alaalikibwako emirimu Allah subhanahu wa taala gyonna gye yamulaalikako okukola mu kiseera kyonna. Allah subhanahu wa taala tulina okumulowooleza endowooza ennungi. Allah subhanahu wa taala atwagala. Allah subhanahu wa taala atulumirwa nnyo n'okusinga omuzadde bw'alumirwa omwana we. N'olwekyo embeera naye abasiraamu endowooza si nnungi. Abantu okulowooza nti obulwadde bulina okuvaawo nga Ramadaani etuuse, era ffe tulina okugenda mu mizikiti, era omuddu teweekaka. Ng'abasiraamu basinga bakuba essimu nga babuuza ku kigambo eky'ejjuma, baludde nga bankubira. Ejjuma ya akhi, Allah subhanahu wa taala bw'aba asazeewo eyimirire eno ensonga, Allah tabaraka wa taala yagireeta era yamanyi ddi lw'anaagijjawo. Era Allah subhanahu wa taala tunoonyaamu ffe abakkiriza abasiraamu okubeera nga tusigadde tuli bagumiikiriza, era nga tumuyinamu essuubi nti kino Allah subhanahu wa taala talina musiiba gw'aleeta okuggyako nga waliwo ensonga lwaki aguleese. N'olwekyo si ffe tuwa Allah tabaraka wa taala obudde bw'alina okugujjirawo, la, omukkiriza alina kusigala nga agumiikiriza, ng'era asigala awajagira Allah subhanahu wa taala. Enjala yagwa ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, nabbi ne bamusibira mu kiwenvu myaka 2 kumpi 3 ne basahaba ne batuuka n'okulya ebikoola by'emiti, emmere tewali. Enjala yagwa ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam mu Madiina, obulwadde bwagwa, embeera yonna yabeerangawo enzito. N'olwekyo embeera esobola okubeerawo, naye tekitegeeza mu Ramadaani bwejja embeera ey'obuzibu eteekwa buteekwa kubeerawo. Kitegeeza bwe yaba tevuddeewo ogenda kuva mu busiraamu oba ogenda kunyiigira Allah subhanahu wa taala. Omubaka alayhi salatu wassalamu bwe yali mu lutalo olumu, Allah subhanahu wa taala yabikkula emitima gy'abantu n'ayolesa obunnanfuusi bwabwe. Lwaki? Bwe baali mu lutalo olwo balaba bannaabwe abamu ku basahaba nga bakubibwa, nga battibwa. Kati ne batuuka okugamba nti law kaana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna. Ne bagamba nti senga mu butuufu twabadde tulina okwesalirawo, senga twabadde ffe tuli ku kituufu, senga obusiraamu y'eddiini entuufu, senga twabadde twesalirawo tetwalize kufiira wano. Allah subhanahu wa taala n'abagamba nti law kuntum fi buyutikum ma kutina hauna law kuntum fi buyutikum. Bwe bamaluga nti twalifiidde wano, ne bwe mwali badde mu mayumba gammwe, la baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliya Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidhati sudur. Allah subhanahu wa taala yakikoze ng'agenderedde. Qul law kuntum fi buyutikum, yaga nti bagambe ne bwe mwali badde nga musigadde mu mayumba gammwe ne mutajjaano mu lutalo mu jihaadi, la baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madaji'ihim, abaalaalikibwako okufa baalifulumyeyo ne bagenda mu bifo balina okufiira. Ekyo Allah subhanahu wa taala yakikola agezese, ayolese, aggyeyo ebiri mu mitima gyammwe. Lwaki abo abasajja baatuuka ku ekyo? Kubanga yadhunnuuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya. Yadhunnuuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya. Balowooza ku Allah endowooza eteri nnungi. Balina endowooza nti olw'okuba bo be basiraamu, be bali ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ate bali mu ibadaati, be bali ku busiraamu, be bali mu kyasa ekisinga okuba ekituufu, nti bo ebizibu tebiina batuukako, bo tebalina kufa, bo balina kuwangula mu lutalo. Tewaliwo mu basahaba balina kufa, tewaliwo. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atuuka n'okuba nga yakubibwa ye kennyini n'atiirika omusaayi. Lwaki? Allah subhanahu wa taala bw'aba aleese ekizibu, tekiriiwo nti ffe abasiraamu kirina okutusosola. Allah asobola okuleeta ekizibu nga bw'aba omusiraamu akifiiriddemu, alina empeera z'agenda omuwaamu ennungi okusinga ezo ez'okuba nti asigala ku nsi. Ekya Allah tabaraka wa taala yamanyi baani bagenda okufa. N'olwekyo nga Ibn Jawzi rahimahullahu taala yagamba, omuntu yenna bw'aba atuukiddwako omusiiba, ebizibu byonna bwe biba bizze, omuntu yeewuunyisa kasita asunguwala n'ayitawo. N'agamba nti kubanga ensi yateekebwawo lwa bintu bino wammanga. Ekisooka, bwe wabeerawo emirembe, enkya wagenda kubeerawo bizibu. Ekyo buli muntu akimanye. Buli lw'obeera emirembe olwaleero, ate enkya wagenda kubeerawo ebizibu. N'agamba ekyokubiri ekyateekesaawo ensi, buli ekiriwo olwaleero, enkya kigenda kuvaawo. Buli lwe tubeera nga weetuli, enkya tugenda kuvaawo.
n'olwekyo abantu bavaawo kakasa nti yenteekateeka ya Allah tabaraka wa taala. Ekirala ekyateekesaawo ensi eno abalamu olwaleero enkya balwadde. N'olwekyo bwe kiba ekizibu kizze omusiraamu fa alaika an tasbir kikakalako kubeera nga ogumiikiriza n'osigala nga tuhsinu dhannaka birabbika ihsinu dhannaka birabbika longoosa entegeera ye eri Allah tabaraka wa taala mulowooleze kirungi Allah subhanahu wa taala nti Allah talina kyaleetera abasiraamu kubeera nga atukosa kubeera nga atubonereza la omusiraamu Allah jalla wala tagenderangako n'olunaku n'olumu kumubonereza wabula bw'aba yaleese omusiiba gusobola okutwala abasiraamu ne bafiiramu gusobola okuleeta abasiraamu Ramadani neetuuka ng'era bali mu nnyumba zaabwe era nga balina ogisiiba ate weewuunye Ramadani ogisiibira awaka n'okusaalira awaka taraweehe kiyinza okuba ng'ekyo Allah tabaraka wa taala ibaada eyo gye tunaakolera awaka gy'asinga okwagala ng'abamu tuyinza okuba tubadde tugenda gye tusaalira nga tukola kabandabe nga tugenda okusaala taraweehe malala fujjo abantu ne bava mu muzikiti guno ne bagenda mu guli ne bavuga ne bagenda mu guli ng'ebyo Allah tabyagala nga tebiriimu kusiimisa Allah tabaraka wa taala ng'olwaleero oba oliawo ibaadaati ze tugenda okukola mu Ramadani nga tuli waka abantu bali mu mayumba gaabwe Allah z'asinga okwagala kyobula shayatini olwaleero zaasibiddwa dda nga bwe nayogedde nga tetunaba kuyingira na Ramadani. Omuntu ibaada gy'akolera mu mbeera y'ebizibu ebeera nnene nnyo okubeera nga asinga ibaada oba oliawo gy'akolera mu biseera by'emirembe. Olwekyo muntereeza entegeera gye tulina okutegeeramu ebintu tulina okutegeera nti okuboneka kw'omwezi oba obutaboneka kiri mu mikono gya Allah. Bwe guba gubonese nga tusiiba, bwe guba tegubonese tetusiiba. Ekyokubiri okujja kwa Ramadani tekitegeeza nti nkuba erina kutonnya, ebibala birina okukka, ebintu la ebyo birala ne guli omulyango gw'okusiiba mulala. Era ekirala baddu ba Allah tabaraka wa taala kye tulina okutereeza ku kino ekikwatana n'obulwadde buno obuliwo bwa COVID-19. Abantu abamu bagamba nti qiyama buno obulwadde qiyama erabika etuuse. Ate ekyo nakyo entegereyo si ntuufu. Qiyama baddu ba Allah tabaraka wa taala nayo tennaba kutuuka. Qiyama tennaba kutuuka. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam ayina ebintu bingi bye yayogera n'agamba nti bigenda kumala kutuukirira enkomerero eryoke etuuke. La taqumu saa hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Mwebimu ku byo yagamba nti enkomerero tegenda kutuuka okutuusa nga mu nsi temukyalimu agamba nti Allah. Amakulu temukyalimu baziina, temukyalimu basaala. Ate olwaliro obusiraamu bukyagenda mu maaso. Abaziina bakyalimu, abasaala bakyalimu. Enkomerero tennaba kutuuka baddu ba Allah. Obulwadde wabula busobola okujja ne bujjawo Allah bayagala okujjawo abazze ku mulamu abantu bamuddiza obuyinza bwe. Bategeere nti tekinologiya, bategeere nti ensisi teri mu mikono gyabwe, bategeere nti Allah tabaraka wa taala yalina obuyinza. Allah ekyokujjawo abantu n'aleeta abala ekyo kyasobolera ddala bulungi okukikola. Naye enkomerero tennaba kutuuka. Lwaki? Nabbi bye yayogera kwe tugenda ogirabira tebinnaba kubeerawo. Ate nga tukakasa ebigambo bye nti bya mazima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yayogera khuruju dajjal. Dajjal agenda kufuluma tetunnamulabako. Khuruju ya ajuja wa maajuj, khuruju ya ajuja wa maajuj. Ya ajuja na maajuja bagenda kuvaayo tetunnabalabako. Nuzulu Isa alayhi salatu wassalam, Nabbi Isa agenda kumala kudda. Nabbi Isa tena yawangaale ku nsi kumpi myaka 7. Nabbi Isa tannaba kulabibwako. Tuluu shams min maghribiha, enjuba okubanga egenda kutuuka ekiseera ng'eva eno gyegwa ng'edda eno. Ekyo kinnaba kulabako, kinnaba kulabibwako. Khuruju dabba, waliwo ensolo egenda okuva mu nsi mu ttaka efulume ejjenga eyogere ng'abantu bwe boogera. Ebyo nebyo tebinnaba kulabikako. Ebirala bingi nnyo. Mbaka sallallahu alaihi wasallam waliwo ekibuga ekigenda okuyingira mu ttaka tekinnaba kulabika. Okufuuyibwa la takumu saa illa ala ashrar al-khalqi, enkomerero tegenda kutuuka okujjako ngenda kutuuka ku bantu abasinga okubeera ababi. Amakulu enkomerero weerituukira mu nsi mugenda kubeera musigaddemu abantu ababi bokka nga temukyalimu asinza Allah, nga Allah takyayogerwako. Era abakkiriza abali basigaddemu empewo egenda kujja ebeere ng'ejjamu emyoyo gyabwe abo baffe bagwemu, ensi esigalimu abantu ababi abeerere. N'olwekyo ebyo byonna tebinnaba kutuuka, tebinnaba kubeerawo. N'olwekyo omusiraamu mwene embeera eriwo aleme kweraliikirira nnyo, aleme kutya kugamba nti qiyama kituuse. La, eqiyama tekinnaba kubeera nga kituuka, era obudde bwakyo Allah tabaraka wa taala yabumanyi diri wekigenda okubeerawo. Wabula obubonerero nga buno ebyokulabirako nga bino abantu ne bafa abantu 800, abantu 2,000, abantu 1,000 olunaku lumu, ebyo byonna byonna okuleeta obulwadde abantu ne bubajoonyesa akalwadde akasiikito akatono bwe kati. Allah subhanahu wa taala aleeta ebintu ng'ebyo abakkiriza bategeere, bamutye, bawongere okumutegeera. Naye wama tugunil ayati wan nudhur,
عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون wabula ebyembi Allah subhanahu wa ta'ala byagamba mu Qur'ani obubonero ng'obwo n'okutiisa tebulina be bugasa okujjako bagasa baddu abamutya era abantu ababadde bakola effujjo bajja sena abakyalikola newakubadde embeera eneebezze mu nteeko lwaki wama tuguni al-ayati wan-nuzur an qawmin la yu'minun abantu abatakkiriza Allah bo buno obubonero tebamutegeera buvaawo nga tebamutegedde idhan enkomerero tenaba kubeera nga etuuka ekirala baddu ba Allah tabaraka wa taala ekigambo ekya Ramadan bwebeera nga eyingidde buli musiraamu kimukakatako okubeera nga agisiiba mu mbeera ye ekisookera ddala Ramadan bwetuuka basahaba beeyozaayozanga n'okutuuka kwa Ramadan ne beebazanga Allah tabaraka wa taala era tujja kusoma omusomo gwe bayita asharatu asbab allati tata'allaqu bi Ramadan ensonga 10 ezikwatagana ku Ramadan 10 points of Ramadan ensonga 10 nga zo zikwata ku Ramadan kweza ensonga kwetambulira 10 zokka era muze ensonga ezo bwe kuba nti Ramadan bwebeera ngezze shahru siyam mwezi gwa kusiiba okusiiba empere ziri mu kusiiba okusiiba olunaku olumu lwokka siyamu yawmin fi sabilillah okusiiba olunaku lumu mu kkubo lya Allah baada Allahu wajhaka anin nari bidhalika al-yawm 70 khalifa Allah akwesambisa ekyenyi kyo n'omuliro ogenda okubeera ebbanga omuntu lyatambulira emyaka 7 mu kubeera nti osiibye olunaku lumu lwokka ebirungi ebikwatagana ku Ramadan ebirala bibanyikiddwa bisomeseddwa emirundi mingi wali mubabitusomesezza ebirungi ebikwatagana ku Ramadan okusiiba omwezi gwa Ramadan tewali mulimu muzito nga Allah tabaraka wa taala gwe yeesigaliza nga Ramadan kubanga Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mu hadisi al-Qudusi bweyogera nti kullu amali ibn adama lah buli mulimu omwanadamu gwakola gwe illa siyam au illa sawma okujjako okusiiba fa innahu li wa ana ajiz bi okusiiba mulimu gwa Allah tabaraka wa taala era obwekitiibwa Allah subhanahu wa taala yasasula omulimu gweyitibwa okusiiba n'olwekyo omuddu tuleete nniya ey'okusiiba di Ramadan lwana yatandika ekyo kiri mikono gya Allah subhanahu wa taala wabula omwezi bwe guboneka nga gwoleeta nniya abamanyi bayawukana abaffe nniya eyo tugireeta ku ntandikwa ya Ramadan oba buli lunaku tuleeta nniya kubanga ffe abaakulira mu byalo n'ensomesa yaffe ey'edda buli lunaku twanuyiriranga era mubamanyi waliwo abalaba ekyo nti buli lunaku lw'oba ogenda okusiiba olina okuleeta enniya nga mpya so abamanyi abalala nga Imam Malik n'abalala baga nti la kasita Ramadan eboneka bweti nga osomeddwayo ey'okusaba Allah okuba nti omwezi agutuwamu baraka n'obulungi bwagwo n'emirembe ng'oleeta enniya ey'okusiiba kati tekyetaagisa tajdiidu nniya kuba nti enniya ogizza obujja buli mulundi ekigambo kino kikulu nnyo njagadde okisimbako essira mu Ramadan shahru sadaqa walbadhl wal-i'ta mwezi gwa kugaba na kusaddaaka na kuyitiriza kubeera nga tulumirwa abantu abanafu abagenda okusiibira mu mbeera ennungi mu mbeera eteri nnungi kati ate Allah subhanahu wa ta'ala guno omwezi gwa Ramadan aguleetedde mu mbeera ey'akanyigo abantu bali waka abantu tebakola abantu olumu abamu babadde basaddaaka mu mbeera nga bwe twagambye y'ekinyumu naye guno omwezi Allah subhanahu wa ta'ala liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib liyamiza Allah kukenenulamu baani ddala babadde bagaba ku lulwe kubanga guno omwezi gwa kugaba nnyo ogwa Ramadan omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekennyini basahaba bamunyumyako baga nti kana ajwada an-nas kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa ajwadu ma yakun fi Ramadan nabbi yali musajja mugabi naye ate ebiseera we yasingiranga okugaba yagabanga nnyo mu mwezi ogwa Ramadan wakadhalika ne bakyala be ne Aisha radiyallahu anha mu bimu ku bye bamunyumyako bagamba nti ye bwe yafunanga ekintu nga tasuza ng'akigaba era olunaku lumu omukulembeze we Kufa yamuweereza ebirabo nga biri mu dirhamu nga 1000 n'abigaba ku lunaku olwo yali asiibye n'atuuka okubanga atuuse okusiibuluka n'agamba omuweereza we nti leeta ebyokusiibuluka n'amugaa ati tuyina omuweereza we n'amugaa nti ku byonna amiiru bye yatuweereza lwaki tewatonzeeko akantu akatono tukasiibulukirako Aisha n'agaa nti nakirabidde
lwaki lwakubeera nti baagabanga nnyo omwezi gwa Ramadani. Kati guno omwezi guzze mu mbeera ey'obuzibu, guzze mu mbeera ey'obulwadde ey'abantu nga n'ababadde tebasaba batuuse ku mbeera ey'okusaba. Gwe mwezi liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi, buli Allah gwe yagaziiza okubeera nga awaayo mu ekyo Allah kye yamugaziiza, kubanga waliwo abantu abalina ssente ennyingi nga zisiiya, naye olwayo Allah yalaze nti ssente nyingi tezirina nnyo makulu. Olwayo singa Allah yageze kufa, abantu ssente emeka babadde bagenda okuleka ku akawunti zaabwe, abantu ebyobugagga bimeka, amasamba ge babadde balina, amalundiro, ebizimbe, ng'olwaliro obulwadde bukulaze nti Allah bw'aba akwetaaze, bw'aba asazeewo okuzingako ensi, bw'aba akututte, bisigala tebikyalina makulu. Naye olwaliro Allah subhanahu wa ta'ala yaleese embeera ey'obuzibu, ng'ate omwezi gwa Ramadani gugenda kubeerawo era gujja kusiibwa. Kati kyekiseera abantu abalina ssente ezisiiya mutaase abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Embeera ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam e Madina yabeerangawo ey'akazito, ensi yonna neebeeranga ku buzibu, enjala neebeera nnyingi, abantu ne babeera nga bonna banoonya kiki kyakulya, naye Allah yalaze nga bonna bagamba nti Allah yaliisa. Naye bakola batya e Madina embeera bwe yabeeranga ey'obuzito? Tugenda kusibira waka olwaleero Ramadani tugenda jingira bila shaka nga tuli mu lockdown, naye embeera e Madina bwe yabeeranga ya buzito bakolanga batya bo ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kankuwe byokulabira kukutegeerera omubaka sallallahu alaihi wasallam waliwo embeera bwe yabeerawo ng'abantu mu Madina enjala nnyingi nnyo. Embeera bwe yabeeranga enjala nnyingi nnyo basalanga dhuhiya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abaga nti omuntu yenna asaze dhuhiya tageze n'atereka ennyama ya dhuhiya okusussa ennaku 3. Era buli yasalanga ne waba osaze ngamiya oba nte oba mbuzi 3 ng'ennyama olya esigaddewo yonna ng'ogaba. Era ekyo bwe kyaggwaawo basahaba ne babuuza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulullah, kakati olwaleero watugaana okusala ennyama ne tugitereka okusussa ennaku 3, kati tukoze tutya? Kwogwo omulundi Nabbi n'abaga nti kulu waddakhiru kuntu nahaitukum min ajli daafa. N'abaga nti kakati musale dhuhiya zammwe mulye muterekeko, kulu watasaddaku waddakhiru, mulye mugabe n'okugaba n'okutereka mutereke. Luli nali mbagaanyi olw'ekibambulira ekyali kiguddewo. Nekitegeeza nti ekibambulira bwe kigwawo Nabbi yatuukanga n'okugaana ebintu ebyakkirizibwa. Lwaki? Olw'okuyamba abantu abeedaavu abatalina kye bagenda kuzza eri mumwa. Nabbi n'ababuulira nti nali mbagaanyi lw'abaganda bammwe abaali bazze nga bavudde e Madina, e Makka, abaali bavudde mu bitundu ebirala nga bazze nga baavu tebalina kaakulya. Ng'omuntu otulika otya ennyama nga muganda wo talina. Olwaliro omuddu osuubira otya okusiba neyibawo talina, nga mukadde wo talina, ng'abantu mikwano gye tebalina kye bagenda kusiibulukira. Ekyokulabirako ekirala, enjala yagwa mu Madina. Enjala bwe yayitira mu Madina, Uthmani, kino kikulu nnyo abasiraamu abalina essente okubeera nga muyigira ku Uthmani radiyallahu anhu. Tubeera nga tuyigira ku Uthmani, Allah yamugaggawaza n'atuuka n'okuba nga amukakasizzaako ejjana, naye ng'ebikakasisa ku jjana, ebikakasisa Uthmani, ebifuuka ensonga y'okukakasisa ku Uthmani ejjana ssente ze. Uthmani radiyallahu anhu enjala bwe yagwa mu Madina yagenda n'afuluma mu Madina n'agula emmere n'agireeta. Abasuubuzi bonna abaali mu Madina ne beeraliikirira ne bagamba nti tufudde. Uthmani ssente z'agenda okufuna tezibeerangawo. Ne bamulumba ng'omuntu anaava e Masaka bwe bakulumba e Busega. Abasuubuzi banne ne bamulumba e Busega ne bamugamba Uthmani, kyewaguze bw'oba wakiguze 10 katukuwemu 25% ze tukwongeza. N'abagamba nafunye ampe ezisinga ezo. Ne bamugamba nti Uthmani katukuwe 50% ku buli kyewaguze. N'abagamba nafunye ampe ezisinga ezo. Ne bamugamba nti katukuwe kale 10 ku 10. N'abagamba nafunye ampe ezisinga ezo. Ne bamugamba mugagga kyoyo mu Madina ayakuwadde ssente zifaananako bwe zityo. Abagagga bonna abali mu Madina tubamanyi. N'abagamba nti emmere eno nagiwadde Allah tabaraka wa taala, yagenda okumpaamu ekisinga ekyo kubanga egenda kugabibwa banaku abali mu Madina. Era emmere ya Uthmani ne bagituuma mu Madina bagamba kumpi n'ekola olusozi nga bw'obeera tusobola kulengera biri eri. Ne babeera nga batoola ku mmere nga bwe bawa abantu. Tubola abavubuka abaali bagenda okutta Uthmani, mukyala wa Nabbi
yabajjukiza ekikolwa n'abagamba nti mwagala okutta Uthmani mumumye n'emmere naye temujjukira Madiina yenna olunaku lwe yalya ebbanga lyalya nga balya ku mmere ya Uthmani. Uthmani radiyallahu anhu mu ssente zonna ze yali alina yazikwata n'agula emmere n'ateekawo abantu b'e Madiina ne balya. Abasiraamu muleme kutunuulira ssente ezikuŋŋaanyizibwa abantu abalala. Mwabagagga mwetunule mmwe mwennyini mumanyi abantu abeetaavu. Amasimu g'abantu weegali mubaweereze. Embeera ey'akazito yagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala wano waliwo abaddu bagenda okakassaako ejjana mu ssente zaabwe olwaleero. Uthman radiyallahu anhu mbaka sallallahu alaihi wasallam mu mwaka ogw'omwenda olwali Ramadhaani tuli ku Ramadhaani eryawaka mu mugagga teri agenda kukubira kasimu tewali bogenda kusingana ku mizikiti nga bataddewo engalo tojja kuwulira mu mizikiti nga bagamba nti bannaye mutuwe ssente bweziti naye ggwe mu mutima gwo lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun temugenda kufuna birungi okutuusa nga nammwe mumaze okuwaayo ku bumoome obwo bwe musinga okwagala nga muyamba abantu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man jahaza jaysa al-ushra walahu al-janna man jahaza jaysa al-usra walahu al-janna. Hadithi ya Bukhari fajahazahu Uthman. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti man jahaza jaysa al-usra walahu al-janna fajahazahu Uthman radiyallahu anhu. Nabbi yagamba nti bannange ani ateeka mu ssente mu lutalo luno lutugendamu lwali lwagazi watu Tabuk. Lutalo lwaliwo mu mwaka ogw'omwenda nga Nabbi avudde mu Fath Makka amaze n'okugulawo Makka nga bye biseera bya Nabbi ebyobulamu bwe kumpi ebyasembayo kubanga yafa mu mwaka gwa 10. Kati yawulira e Roma nga bateeseteesa abasajja abajaasi emitwalo 4 nga bagenda kulumba Busiraamu obubadde butuuse ku ntikko obumaze n'okuwangula Makka ng'ensi yonna etya Busiraamu ne bateekateeka ne bagamba tugenda kulumba Muhammad n'abasajja be tubajjewo. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam akolo yayogera kyere tugenda Tabuk. Naye ani ateekateeka olutalo olwo kubanga abantu baavu abantu bali mu mbeera y'akanyigo ani aluteekamu ssente man jahaza jaisha al-usra walahu al-janna ani ateekateeka olutalo olwo Allah amuweemu ejjana. Sahaba bagamba bona nti fajahaza Uthman n'aluteeka mu ssente. Era nga Ishaq bwagamba bi Ishaq mu kitabo kye ekya Siyar n'ebitabo ebirala byogera engeri Uthman gye yawaayo ssente mu olwo lutalo engeri gye yayamba. Riwayati ezimu zigamba Uthman yaleeta eŋŋamiya 95 n'aleeterako n'embalaasi 5. Riwaya endala zigamba yaleeta eŋŋamiya 3 n'ebinaazirabirira ne ssente abanaakozesa ze banaakozesa. Bwe yamala ekyo n'atakomaawo fajaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi 1000 dinaari. Najja mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'asitudde 1000 dinaari n'aziiwa mu nnyumba ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nti Nabbi ezo nazo nziwaddeyo ziteeketeeke olutalo olwa Tabuk. Bw'amala okuleeta ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye kyamuyitira ku kyobulaba Imam al-Bayhaqi n'abamanyi abalala mu bitabo byabwe bwe baali boogera bwe baleetanga ebigambo ebyo wano yawaayo 95 n'ayongerako 5 ag'embalaasi n'aleeta 3 bagamba nti ebyo byonna bisoboka okugattika tewali kukubagana. 3 yabireeta n'ayongerayo oluvannyuma n'agenda nga zeeyongerako n'olwekyo tewali tanaqudu baina riwayatayn tewali kukubagana. Kisoboka okuba nga 3 yabireeta n'agenda ng'ayongerako ate n'aleeta ne ssente enkalu ezigenda okuyambako kuba n'aba n'agenda kubanga ssente ze baalekanga waka ze banaakozesa mu lutalo zonna Uthman yagamba nti zive ku ezo dinaali 10 ze yaleeta. Okumanya ekigambo kye yakola kyali kinene. Mbaka sallallahu alaihi wasallam anaga nti ma dharra Uthmana ma amila baada dhalika al-yawm. Yaga nti ma dharra Uthmana tewali kigenda kukosa Uthmani ma amila baada al-yawm. Oluvannyuma lw'olwaleero teri kyagenda kukola kimukose. Amanyi baali bashara hadisi bagamba nti amazambi ge yakola olubeebeye nigaana akola oluvannyuma tebigenda kumukosa tebikyalina kye bigenda kumukosa kwogwo omulimu gwakoze kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamukakasaako ejjana olw'okuteekateeka gazwatul usra olwa ssente ze yateekamu empitirivu
okuyamba abasiraamu abaali abanaku wahatta n'abaali tebalina ke balina yalina akasowaani k'entende yakawangayo nga Abu Haythama naye yawaayo akasowaani k'entende n'abalala mu basahaba abaali abanaku. Uthmani n'agenda olunaku lw'owulira hadisi gye baga nti yaleeteramu essente ze yali alina ze bagamba nti zaali zenkana arbaa au 40 dinar au 40 darahim. Yaleeta 4000 zaali 4000 dirham au dirham 4000 dirham yaleeta 10,000 za dirham. Abdurrahman ibn Auf n'agenda n'aleeta lwe lutalo lw'owulira nabbiru yabuuza Abubakar nti abantu beeko balekedde ki n'amugamba taraktumullaha wa rasulahu balekedde Allah n'omubaka. Umar n'agenda n'aleeta nisfa maalihi n'aleeta kitundu ku ssente ze. Uthmani n'aleeta buli muntu n'aleeta kye yali asobola okuleeta. Lwaki? Kubanga embeera yali yakanyigo, embeera yali yakazigizigi. Ramadhaani etusanze awaka omugagga kikyolowooza ku bantu abanaku mu bikubanjibwa Allah tabaraka wa taala mu byabanja mu maaliyo okubeera ng'otunuulira abantu abeetaavu. Nabbi talina muntu gwe yalabanga mwetaavu n'amuleka lumu. Muadh ibn Jabal yagenda n'agula ennimiro ey'ebibala. Enkuba Allah tabaraka wa taala n'aleetera ekibambulira baki afa minas sama fanazalat alaiha afatun minas sama. Ebirime bye Allah n'aleeta ekibambulira ne kiva mu ggulu ne kibisaanyaawo. Nabbi agenda Muadh ibn Jabal okutunda bye yali atunze nga ssente zimubanjibwa mpitirivu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغلامائه نبي صلى الله عليه وسلم نابغامبا انتي خذوا ذلك وليس عليكم شيء آخر. نابغا انتي خذوا ما عليكم مكواتيكو خذوا ما عليكم مكواتيكو kyaba waddeko tewali kirala kye mugenda kubeera nga mubanja makulu temusiba temukola kimulinde waliterera. Kinnabi sallama kyasooka okukola ku Muadhi amara an-nasa ay yatasaddaqu alayhi. Amara an-nasa an yatasaddaqa alayhi. Yagamba abantu mwenna abali Madina mumusaddake. Fatasaddaqu alayhi abantu bamusaddakira. Essente ne zitamala kujjawo mabanja. Nabbi n'abagamba we yabagambira ekigambo kyenva okwogera nti khudhu makulu g'ekigambo nti khudhu dhalika mukwate ekyo walaysa alaykum illa hadha. Tewali kirala okujjako ekyo mutwale ezo eziriwo. Olaba nabbi wadduukirira omuntu ali mbuyambi. Olaba nabbi wadduukirira omuntu ali mbuyambi. Nolwekyo mu mbeera eyo embeera ya Ramadhaani nga tukyali mu ntandikwa yaayo abantu mutunuulire abeetaavu mubasindikire ssente ku masimu gaabwe. Kola kyonna ky'osobola okutambuza abasiraamu Ramadhaani bagisiibe mu mbeera ey'okuba waliwo gavumenti ya Saudi yalangiridde dda nti Ramadhaani yonna bantu bagenda kuba mu mayumba neidi mu mayumba. Nolwekyo kati Allah subhanahu wa ta'ala buli gwe yagaziyiza mu Ramadhaani eyawaka abantu. Ramadhaani eyawaka kathratu du'a was-salah. Ramadhaani eyawaka tuyitirize okusaba, tuyitirize okusaala. Salatu tarawih olwayo abasiraamu bulijjo tubagamba beeramu n'ejjuzu ebbiri, beeramu n'ejjuzu emu, olwayo gwe imaamu awakaawo. Salatu tarawih gisaaze abantu bo awaka. Musiibuluguke, musaale Isha, musaale salatu tarawih. Ne bwe musomedde kusonga tusobola kusoma kinene naye ng'oyagala owanvuyeeko nga kyewakwata kitono tewali kigaana kutunulako mu Qur'ani ekyabamanyi baimma basinga bonna bagamba kikkirizibwa. Wata Aisha radiyallahu anha ya hadisi Bukhari yalina omuweereza we yali omuddu nga bamuyita Dhakwan yalinga amusaaza naye ng'atunula mu Qur'an. Amusaaza ng'asaaza ummul mu'minina asaaza ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha naye ng'amusaaza atunula mu Qur'an. Tarawihi eyawaka esaalibwa. Tarawihi teba mu mizikiti gyokka. Musobola ogisaala kati musobola ogisaala ekiro ne mugeresa naye buno budde bwa kusaala. Obulungi bw'okusaala tuswala tutarawih ebimu ku birungi bye tugenda okwogerako muziye ensonga 10 okusoma Qur'ani kubeerewo maka gaffe n'ebirala byonna ebikolebwa mu Ramadhaani tusigale nga tusiibulula abantu. Man aftara sa'iman falahu ajruhu. Omuntu asiibulula omusiibi falahu ajru ayina empeera falahu ajruhu afuna empeera zoyo gwasiibuludde min ghairi an yunqasa min ajrihi shay'a nga ate n'olwo takendeezeddwako mu mpeera ze. Omwezi guno baddu ba Allah tabaraka wa taala gugenda kubeera nti ate oba oliawo guyinza okusinga emyezi gye twali tusiibye olwa ibaadaati ezigenda okubeera nga
abaddu ba Allah tabaraka wa taala bazikola naye njagadde okulabira ku Uthman nabbi sallallahu alaihi wasallam namukakasaako ejjana oluvannyuma lwekyo awamu nekyo ng'alina n'ebirala man hafara bi'ira roma walahu aljanna nabbi yagaa nti ani waliwo oluzzi nga bayita bi'ira roma gye luli athari zaazo zikyali e Madina abasiraamu baali bagendayo nga bafuna obuzibu amazzi tegafunika nabbi naga nti ani atugulira oluzzi olwo Allah amuweemu ejjana Uthman oluzzi n'alugulira abasiraamu nolwekyo kyenjagadde okukoonako ekikulu ennyo tasfihi almafahim tutereze entegeera zaffe mu kuba nti omwezi gwa Ramadani ntandikwa yago nga bwennyonnyodde tutegeere ebibambulira Allah tabaraka wa taala bw'aba bireese tabireeteramu kukosa abasiraamu tutegeere n'ebirala ebiteekwa okukolebwa mu mwezi guno ogwa Ramadani kansembire kino ekigambo abasiraamu bakimbuuza nnyo ekyokuba nti lockdown yasiŋŋanya abasajja abalina amaka ag'emirundi 2-3 naye ne bakwatira mu bifo ebimu nga tebasobola kugenda mu bifo ebirala ekigambo ekyo amagezi gembawa geegala wammanga gonna galiko obujulizi ekisooka omuntu alina omukyala ng'ali ewala ng'osobola okutambula n'otuukayo oba okuvuga akagaali oba akapikipiki kikakatako okugenda eri mukyalawo owokubiri oba okusatu kyekisooka ekyokubiri omuntu mukyalawo ng'ali wala ali Mbalala ali Busenyi ali Arua tosobola kugenda amakulu gyali wala oyo olina kukola bino wammanga ekisooka antasta'dhina laha okumusaba olukusa n'omugamba nti nkusaba onzikirize mbeera eriwo mbeere wa mama Khadija oba wa mama Sulaiman bwakukkiriza ekyo tekibaako kuliwa ng'ennaku ziwedde ekyo tekibaako kuliwa kubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka mu mbeera ez'okulwala yasaba bakyala be timunzikirize endwalire ewa Aisha radiyallahu anha ne bamukkiriza olwekyo kiriko obujulizi bw'aba akukkiriza alhamdulillah ekyokusatu okubeera nti obeerayo gy'oli ennaku ezo naye ng'embeera bw'eneeterera ennaku ezo zennyini ojja zibeera eno ekyo nakyo kyaliwo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawasa Ummu Salama ew'omukyala gw'owasizza nga yafumbako oba nga mukulu obeerayo ennaku 3 bw'aba muto ennaku 7 kati olw'okuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasa Ummu Salama nga yazaalako yafumbirwako ennaku 3 bwe zaggwako Ummu Salama ndowooza yali agadde nabbi asigalewo nabbi n'amugamba nti bw'obeera ng'oyagadde sabbatu laki nsobola okubeerawo ennaku 7 ewuwo naye nja kuzibeera 7 n'eri abakyala abalala abasigadde kitegeeza osobola okubeera ennaku ezo za karantini oba 21 oba mmeka then embeera bweterera olina nozibeera ewoono ekisembayo ekyo kiriko obujulizi era ne Aisha radiyallahu anha waliwo omukyala wa nabbi ayitibwa Sauda yawuddira olunaku lwe n'aluwa Aisha radiyallahu anha era Aisha yalina ennaku 2 nolwekyo omukyala bw'aba asiimye n'agamba nti beere tewali problem ekisembayo ebyo byonna byonna biba biganye waliwo abantu Allah baawa abantu nga ye mukyala we yamuwa bala ng'eyona ne bwabyogera nga nti gw'omanyi kati Allah yatugamba nti fattaqullaha mastata'tum nti Allah okusinziira ku busobozi bwammwe ekitasoboka waliwo embeera weebeera nga tesobola kusoboka kitwale ng'omuntu gwe baasibidde Arua ng'alina n'omukyalo omu naye gy'ali nga tasobola kujja nolwekyo Allah yatugamba nti fattaqullaha mastata'tum nti Allah okusinziira ku busobozi bwammwe mukole ebyo bwe biba bisussaawo nga ebyo byonna talina kyawulira ti Allah olaba ibadaati ziyimire okusiiba muntu waba mulwadde bamugamba alya eswani tuzisalako n'ebirala bisobola okuyimirira bwabeerawo embeera ey'obuzibu nolwekyo twebaza okubeera naffe kubeera nga tumutugoberera mu misomo gyaffe giteekebwayo baganda baffe abathuraya era tubasaba okubeera nga mubawagira n'okubeera nga enteekateeka zibateekawo zonna ez'okubeera nti daawe eno egenda mu maaso muziteekemu kye musobola oziteekamu tubeere nga twongera okusomesa obusiraamu embeera yakyo bwe babaawo baganda baffe bavuddeyo nga batuusa daawa eno tubasaba lillahi azza wa jalla nammwe mubeere nga mwanukula bye baba batugambye okubeera nga tubakwatizaako wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira saba Allah alibeere nga atuwa obulamu obulungi atuwa okusiba omwezi gwa Ramadani atuggirewo ekibambulira atuwa embeera esinga okubeera ennungi atutte nga tusiimye ku duniya ate ne ku akhira tubeere mu baddu bagenda okwejjana al-firdausi al-aala ebibeera byonna baddu bibeerewo naye bibaleke nga mukyali basiraamu abaluvu olwayo bakyaluvu baana bo banyaga buli kimu batwala waabwe naye gwe oba oli musiraamu weebaze Allah okubeera nga oli musiraamu fanga oli musiraamu edduniya bannannyini nakati abalina baagala bongerweko wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh